Okay, ngebule ennaku wazinda bamukaaga tugende mu kalulu k'obwa president bassebo ne banyabo. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine just a few minutes ago avuddeyo n'ayasanguza akamu ku bubadi Museveni bw'abadde ateekateeka okubba akalulu. Kana akalulu ka leero bassebo ne banyabo. Abasajja bazze basibye ebijinji tewali kuleka muwaatu abantu kubba kalulu. Ngakozesa omukutu gwe ogwa X, formerly known as Twitter, Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agambye nti we are now informed by some friendly Giso and Pisos that the criminal regime, very scared of an impending election defeat, are trying every rigging technique in the book. They have provided them with a code *194#, which is linked to their phone numbers. They have instructed to send manipulated election results to ISO, Internal Security Organization, which will in turn forward them to the National Tally Center. Let the regime know that we are watching every step and abandon these criminal schemes. Some of these security operatives, driven by patriotism, have demonstrated to us how the entire operation is intended to run. We recently wrote to Byabakama about the need to comply with the law to the letter, including pinning a copy of the DR forms to every polling station immediately after counting the votes, and ensuring that we are supplied an electronic copy of the DR forms, tally sheets, and return forms from every immediately after tallying. Kati nno waneno gwe abadde alowooza nti firimu tennatandika, firimu erabika etandise. Bobi Wine agamba bafunye amawulire okuva mu bagiso ne piso nti regime ekozesa buli kabadi kesobola okubbiramu akalulu naye nga National Unity Platform ekagwamu. N'agamba akasembyeyo bayina ba agents be bawadde kodi eya *194 nga zino codes eno kodi gye babawadde eri linked ku masimu gaabwe nti bagenda bafunye instruction bagenda kuba nga basindika results nga bazisindikira aba ISO. Bano aba ISO bagenda ziforwardinga to the National Tally Center. N'abagamba nti mutegeere nti eno regime bano abaana be muliko bagezi nnyo. Era n'agamba nti twawandikidde akakiiko k'ebyokulonda ate nga bye twabasabye biri mu mateeka nti twagala buli polling station we tulondedde DR form gye bamaze osayiningako final DR form baleke kopi ku polling station. Ulirize engeri Kyagulanyi gy'agenda okukuumamu akalulu. Ebule ennaku ntono nnyo level y'okukanonya tugiveeko tugenda kudda mu yakalo then kakuuma. One of the moves ze baataddewo nga NUP okukuuma akalulu kaabwe baasabye akakiiko k'ebyokulonda ate nga kiri mu mateeka nti buli polling station we balondera balekewo kopi ya DR forms. Okategedde balekewo kopi ya DR forms ate balina basupplyinga ne electronic copy eya DR form. Balina lekawo copy ate ne NUP balina jua that electronic then never polling agency balina beera nazo. So we wasanga nga eno tefaanagana n'eno awo we tutandikira okukabanja. Bannange okawulidde bano babadde bateeseteese ba agency nga babawadde kodi ng'ekodi eri linked ku namba zaabwe. Eno post agitaddeyo just 1 hour ago.
n'abategeeza nti buli kye mukola tukiraba. Eyo kode ya *194# eri linked ku namba zaabo ba agents ze bagenda okuwa aba ISO basindikire aba tally center, National Tally Center ewa byabakama. Kati bano bo kye bagamba, tuwagala buli polling station mulekewo copy ya DR forms. Okategedde. Then omala olekawo copy ya DR forms. Naffe mulina tuwa an electronic copy ya DR forms. Mulina okuba wa tally sheet ne return form okuva mu buli district immediately after tallying. Njagala gwe andaba oddeyo ojjukire ekyali mu kalulu ka Nalukoola. Akalulu ka Nalukoola ekawempe NRM yakola buli kabadi okubba akalulu, naye NUP yamaninga akalulu ako. Omuntu omu yava n'agamba ekintu kye walaba mu kalulu k'ekawempe kiri like okuhappeninga mu kalulu ka president. Now wano wetujja mu kalulu k'ekawempe bafuula banga bagoba abantu ku polling station, basooka na kulemesa bantu kulonda, era abantu baali batono nnyo abalonda, but later on bajja ne balonda mu butono bw'abantu era balonda Nalukoola. Ne bagezaako goba abantu ku polling station, mwalaba ekyaliwo, twalaba ku mamba nga zizze ku polling station, abantu basigalawo nga tebaagala babbe kalulu. Ne bagezaako kulaba polling station Nalukoola wayina amaanyi ne bazikyankalanya ne bazoonoona, naye endala abantu ne bakola ki? Ne balonda. Now bagezaako okukyusakyusa DR forms, naye abakulembeze ba NUP baamaaninga akalulu ako ku buli point. Bagenda osoma results ku tally center e Makerere, nga buli gye basoma NUP egamba Kawempe Mbogo A to Z yafunye zino, nga bakebera ezo. Kati waliwo omuyayo bagenda n'asoma nti Nambi afunye 8, Nalukoola afunye 4, enziyo n'agamba nga bujjeewa. Bagenda okujjayo tswi nga bayongeddeko 0. Yali afunye 7, Nalukoola ng'afunye 4. Kati wano NUP egamba nti ffe twagala buli polling station balekewo DR form. Ba agent baffe bagenda beera ne DR form. Naffe balina tuweereza electronic DR form. Kati NUP egenda kukwata ezo DR forms esatu. Ezesatu zegenda okugalaga ensi nti bannaye wano twafunye zino ne zino, ate bano basoma bino ne bino. Babijjeewa awo gukoleere. Okategedde? Gwakategedde gitambuze. Bampita simple. Eno poster italiyo just 1 hour ago. Wabadde nga ali mu kkubo ng'agenda emukono waafunidde amawulire ganeeno. Abantu abamu mu Giso ne Piso be bamubulidde. So kino kitegeeza nti Kyagulanyi yeetolola Museveni ne mmanju we oba oli awo ayinayo omuntu. Gitambuze.